Buterevu abalungi abatulaba ku mukuto gwa Story TV mbaniriza mwasibe mutya sebo mwali bitya muri mutya banyabo embeera sinungi however much nti mwino okubeerayo bannange mwino okupatikana okulaba nti munange ensi yebeera bwetyo mpola mpola amanya omulangira Kalemage gange of course ate mbaniriza still namwe abalaba omukutu ogwa Uganda yencha namwe tubaniriza nnyo nyinyi ddala bitwogerako era bikwata ku Uganda ebyaddala eyencha aye twogera ku lugero lwa ferwe nyini our story. Sometimes oli ayinza okwogera nga no oyogera ku Bill Gates oba tuyogedde ku bya Uganda naye ate waliwo akakwate kanene nnyo ku musajja omuyita Bill Gates ate n'eggwanga lyaffe erya Uganda. Olunaku lwe tugenda kwogera ku nsonga eza Bill Gates yaze mawulire olw'ensonga nti yambalowoozezza nti nno waliwo okwawukana okwazze wakati we ne mukazi we Melinda. Bano nno bombiriri badde baddukanya ekitongole kyabwe ekimanyiddwa nga Melinda and Gates Foundation oba giyite Bill and Melinda Foundation. Ekitongole ekyo kigaba badde balowooza abantu balowooza nga bo bagamba nkigaba obuyambi eri abantu, kigaba obuyambi eri ensi naddala bintu ebyokugema, ebintu ebyobulamu, ebintu byokuba nti n'obwavu, that's how we tulabira ddala oba we tulaba tukomo kuba tulaba kubanga kyebaagala bo bennyini ffe tulabe. Akati no abakungu bano abo bakulu bano Bill Gates ne Melinda babadde mufumbo okuba n'emyaka batugamba 27 but bode okemabiga newankubadde baga nti bayawukanye naye waliwo kye batayina bayawukanye tebagana kugabana bintu kubyawuzaamu olw'ensonga nnesinga omu ayagadde but already ofumbo bwabwe tebateekamu. Abazungu bano bazibu nnyo, abazungu bantu batalina love. Yo love ebeerawo kasabira nga mukola mwenna ebintu bwe bityo waka relationship bwetyo zibeerawo nnyo. Kakati abema kibadde nebbanga ddene nnyo nga bagenda mu maaso nga bakola ebintu ebyenjawulo but wetwogerera okuba nti bawukanye tebalina kye bayita bwe bafumbirigana balina kye bayita prenup agreement gye basayininga nti bwe mbanga ku kyayi mu byobugagga byange totwalako na kimu, bwe mbanga ku kyayi byobugagga bwange twalako ABCD. Kati bano nno bombi wetwogera obudde buno kinnasinza kati ani alina share asinga shares ennyingi mu company yajja okubeera nga akyali waggulu then owentono abeere wansi nga ekibadde tebagenda kwawukana mu bya business bakonsiga bakyakola ebintu bino. Enjawukano no yavuddewa by the way gwayinza okuba nga oli ogamba tino kyavudde ku kyabasajja bano okuba nti baawukana just bintu bya business era ekubanga omukyala yavuddeyo gye buvuddeko emegakaawo nja kuzzeko emegatono nnyo nkulage lwaki abasajja bano oba n'omukazi ono bajja okuba nti bakwatagana esooka ddala. Omusajja Bill Gates mumanyi nti no school drop out yava mu ssomero ate omukazi yasoma bya computer engineering biki nga manye ebya computer. Akati edda waliyo abasajja omanye seno ng'etandika twalina kituyita omuntu omuddugavu Katonda yamuteeka namuteeka ku nsaawo then nakola ebintu ebyenjawulo ebimubezaawo. Kati tufuna system zagenda zijja zidevelopinga betuyita gundi stages of human development tugenda tuziraba mpola mpola. Omuzungu kati watukira okujja mu system oba mu formula oba mu equation mu kibalo ng'omuddugavu yalwodda ku nsi kuno ebbanga ddene nnyo kuba tunya kati nga Australopithecus, ebyo bityo nojja ku Homo erectus, Homo sapiens nogenda ku gundi ku Homo sapien, modern man ogotwa kweyo level yonena ya muddugavu then omuzungu agenda okujja mbaluga yali as a result of genetic mutation baga ntino genes make mistake over a period of long time then nezimutatinga nezivaamu of course kale ezo ez'abasajja n'abakazi batalina melanin. Wanyogako abasajja of course mmanyi ogera kuba albinos bannamagoye n'abazungu mwe bagendera kubanga abazungu mu biology they are called albinos. Ekyo kyoba oba tokimanyi munange bwe kyo kiri. Akati abasajja no bayiyanga nti n'ensi eno Katonda yagitwala n'agiteekawo n'aleka mu buli kimu. Kati baga nti no side time gwe okuvayo bo bennyini bateekeo kibaga balina okontrolinga ensi eno. Abasoma Bayibuli n'abasoma I think nyinza okubatwalako katini nnyo mu lugero lwa gundi tumaze amataba ngabaddewo aga Nuuwa gabaddewo amataba gamala okuba nti gabeerawo ne tubeera ne gundi n'abazzukulu abaavaamu mu lyato nga batugamba mu Bayibuli abategeera Bayibuli then mwava omuzzukulu amanyidanga Nimrod yo bamuyita the mighty hunter. Gwotogerako mighty hunter yagamba yali kabaka but kabaka ate yawasa maama we oba mujjuka maama we bamuyita Semiramis yamuwasa oba bamuyita Esther yavamu n'olunaku by the way maidwanga lwa Esther lwe tukuzanga Esther. Akati oyo omusajja yagamba abantu kuba yali kabaka bamuyita the mighty hunter yagamba akole kibayita okuba nti balumba balinnye waggulu ku munaala yagamba abantu be bazimbe omunaala balinnye waggulu babuuze Katonda lwaki watta abantu mu mataba
yali muzzukulu wa Nuhu oyo muzzukulu wa Gotenga Sekabirye abantu babazimbi omunaala gwe bayita Tower of Babel bagulinya waggulu mbu Katonda n'abakyusa amaloboozi n'abantu balikwatagana bonna ne baawukana buli mu n'akwata kkubo lye bw'atyo mpola kati nno tukate story short iyo mbadde nkulagayo bulazi just katono nnyo naye kati okuva olwo batandika okuyiiya engeri yonna ey'okulaba nti no bakontrolinze batya ensi bagije Katonda. Abasajja nga tugoye kola abasajja nga ba plateau balina plani yaabwe gye tuyite ey'okola ki baga nti abantu balinga bangi nnyo babeera bangi balina bakendeeza omuntu munna alina okuyiiza kati nti ogenda kulyaki ogenda kusula otya onowangala bbanga ki ekintu kye tuyite ekya life expectancy kyatekebwawo just because tulina abantu abagamba nti you know what tulina okumanya nti gwe tukuwa oba tukukoze ne tukuwa obutwa tukuwa emejjo n'okuba nti olina okuba ng'ofiira ku myaka bwegiti ne balako kye bayita life expectancy abatali ba Katonda kakati abasajja ba plateau begambyeko abasajja bagundi bemuyita n'abamagezi ennyo mu ba philosophers abakabye ennyo genda ku Malthus abamu mwasoma Malthus theory mugundi mu economics kati balina kiyita Malthus theory of population growth abasajja bali babingiradde ebintu bino ebyokendeeza ku bantu obungi kati tujja mpola waliwo bamuyita ojja ku Malthus nojja buli kisi we yafanga omusajja bano ng'ebintu bye babisikira abaana tufuna abasajja nga ba Galton ne basikira ensonga zino zonna ne bajja tugana bagundi ba Charles Darwin abamumusomera mugundi mu theory za population abasajja nengeji bakola ki eya population growth obungi bw'abantu kawatuka kwabo ne tujja katukuduse bako Bill Gates ava mu lulyo olw'abasajja benyini ba Galton nyini olulyo lwavaamu kitaawe Bill Gates yagwe tumanye obulungi ennyo ye nyenyini yali ng'akola mu kitongole mu ggwanga lya America kubanga jukira government nolide abazungu bali obsessed n'ofuga abantu n'okendeza ku population okendeza ku mungi bw'abantu kakati kye baakola mu ggwanga lya America baatako kye tuyita controlled parenthood eno company liringa bakola ng'eddwaliro nenga main gundi yalyo yali yakusikiriza abaddugavu be batwalanga mu ghetto buti balina ssente tebalina mirimu be bawenjaga okunywa nga bajja mu ddwaliro lino okuba nti bafuna obujjanjabi obw'obwereere obwa ku ssente eza wansi kati in the due process nga bajjamu babakuba eddagala ne bavaamu embuto ne batazaala ne bakola nnyo kye bakola gundi ne batandika okukola obulango omaidongo wa family planning era eyo company actually yali ng'agirimu ennyo bamuyitanga Margaret Sanger abamuniza mumanyi bulungi Margaret Sanger oyo mukyala so yagenda mu maaso nga promoting ebintu ebyo ebyokugjamu embuto byaki kyova nakati nnyo Bill Gates kyova abamu bali mulowooza lwaki abeera nnyo mu kintu kya family planning gundi ezo ekyo gye kiva kati taata we yali ku olukiiko board eya controlled parenthood eyo esikiriza abantu okujjamu embuto esikiriza abantu okufuna kye bayita family planning methods tayagala abantu kuba nti muli bangi nnyo yo Bill Gates taata wenyini mu company mwali akola ng'atuula ku board yennyini ate mama wa Bill Gates laba nno bino abasajja bayize babikola wano abasajja edda abasajja bagundi nga Malthus gwe nagambyeko Malthus balina enkola egamba nti nno omuddugavu tosobola kuwasa muzungu nga bagamba ekintu kye balina kikuuma nga kiri mu kyama nti bagamba nti obukulembeze obw'enjawulo balina obukumira mu famire ne batuuka n'ekiseera bagamba nti balina okuwasaŋŋanamu bobunyennyini baleme kutambuza musaayi bweru kuba bagala pure blood era Malthus yazaala abaana bonna ne basooka bafa olw'ensonga omwana yennyini yagenda n'akola ki yennyini omwana gwe yawasa ate yali muganda we omuwala kati muganda omuwala that was incest ate incest bamuganda nti nno kibanga onaaba kibayita monocropping nti osimba ebintu ebyekikulu ekimu obadde ebirumba byonna bifa lumu kati ne incest eyo bw'owasa muganda wo muzaala abaana oba mulina obulwadde obwagundi obutambulira mu musaayi bubakwata mwena ne mufa lumu kati bwekyo bwe kyali banasaya beewasangamu kyova olaba nakati obudde buno bw'ogenda mu mawanga ag'enjawulo by the way ekino bakikalinga on mulimu amawanga ag'enjawulo nga tebakkiriza mwana awase mu famire endala ng'omwana awasa mu famire ennyini eyo obadde okimanya ekyo kati gwe wegendereze nnyo olabe abakulembeze abasinga obungi bali mu politics abasinga obungi balina akakwate kali akalandiya kali ke basajja ba Malthus ke bateekawo nti oba oyagala simanya nti bikoze bitya obutatwala buyinza bweru yonna olina kuwasa muntu wa famire akati okuddusa emangu ennyo maama wa Bill Gates ate yatula ku board emanyiddwe nga ya
IBM eno company ekola computers munafatuliza ekola eri mukundi mu bya chips ebikola computer mama Bill Gates kwatula okuzzaako embuga katono nnyo abasajja abazungu we bali baga okuba nti bakendeeza abaddugavu bakola kibayita genographic project. Eno geographic project bakola IBM yenyini ateeka mu ssente company eyo newe omusajja amuyita Dr. Wells Springer nti tambula genda otandika okuba ng'ojja endagabutonde ku bantu abenjeo mu nsi yonna tulabe omuntu yasobola kubeera omuntu yasobola ku nsi guno ddala yali muddugavu oba yali mweru. Kati company eyo yateeka ssente mu ekyo nekyo babuyitanga IBM eyo computer company. Kakati omusajja Wells Springer yagenda nananga okujendaga muntu ku bantu ne bateeka mugundi muno mu squab mubulamu kati ndoza COVID-19 nga wali obateeka mukama bajjeko endaga butonde ne mu nnyindo. Kati nagenda ng'akikola okwetolola ensi yonna olwatuuka ne basali project eyo. Project babagenda okizuula nti omuddugavu ebyaddala nga banoonya kibayita scientific Adam ne scientific Eve nti wabanga ddala bali bagamba oba kujjako DNA eyo basa okudde emabega emyaka n'emyaka ne bagamba nti omuntu yasooka okubeera ku nsi kuno yali muddugavu era bagenda okizuula ng'ebyadda yali muddugavu ate ng'ava kusemazinga Africa. So eyo project niyo bwetyo bwe yali. Kati kampani eno yakufulumya data n'emutereka data wewe muterese nga bagenda kukola ki jjukira bajjako DNA ku bantu DNA also gitereka n'ogikozesa ekyo yagala okuba nti okoza osokola obulwadde ng'obukola bugenda kulondera DNA ez'abantu butte ekikula ky'abantu ekimu ekyo ne bakimaliriza. Then eyo company bwe evaawo kati maama woono omusajja Bill Gates mwabadde akola era kati board executive member ku board eyo IBM. Kati nno ne luguja bagira nti taata akola mu company ekendeeza obungi bw'abantu ku nsi, maama akola mu company ekendeeza obungi bw'abantu ku nsi. Ekitegeeza nti omwana gwe banaazaala ye anaaba akendeeza ki? Osegedde kakati musajja Bill Gates afuna ki? Omukazi afunye omukazi bagambye nti no tugende mu maaso ekintu kirebwe kityo. Okay, kakati IBM project eno bamala okuba nti munange mbalizibwa bafunye kibayita endaga butonde okuva mu bantu ab'enjawulo kibayita DNA ne babitereka somewhere babitereka nagati no liaso okwesa DNA endaga butonde bwo nakola eddagala nakola akawuka nga wanakateka population kajja kuttamu abo kabokka be baka designingira eba bikoli eddala kati already endaga butonde bazitwala ne bazitereka somewhere. Kati yo company IBM nga bwe gambye nti already mama jakola ate taata akola muki mu controlled parenthood bonna basanyawo bantu bakendeeza abantu naddala baddugavu. Kati ne bajja taata kati Bill Gates musajja watu nafuna omukazi bazadde abaana batandise ekintu kyawe before even Melinda and Gates Foundation wakyo bakirese obulesi kwezinga mu kiki bali bakola. Kati nno bako kibayita gundi kajjukira nti nno IBM project ya computer yezaala bazala omwana ne bamutandikirawo taata ne maama batandikira omwana Bill Gates kibayita Microsoft era kyovola babeerako nga co-founder mama because bali mu company yemwe eri kibanga ono ganti noli mu company eya TV nofuna experience nokola iyo nokola TV iyo oba mu radio oba oli mu farm bakukozesa novamu nokola gundi iyo kalibwe kyo bwekyali nti okuva mu IBM ne bazaalawo gye bayitanga Microsoft. So Bill Gates nabeera nga yagikulira bati ng'alimu nga co-founder. Kali batuukaawo bagenda bakikuba mpola Microsoft bagirabanga just ekola ebintu ebya computer chips because ebitya of course ensi nerowooza nti no tuli mu tekinologiya ebyaddala naye bw'oba ozze emabega n'otunya Microsoft omulimu gwayo gwali gutya. Kyegambye kiri nti oba ogedde ku IBM project gyakolanga ey'okugyendaga butonde ku bantu. Endaga butonde zino kuba wenkudusako mu maaso endaga butonde bazikwata ne bazitwala mu laboratory basobola okukola mu kibayita basoziteke mu kintu ekyenjawulo ne bazikontrolinga ku computer. Kakitegeeza kyekyo gye tugenda mu maaso bali baagala kibayita total control ey'abantu bonna. Total control etya oba okuggyeko endaga butonde yo omusaayi gwo nabagutwala mu laboratory basobola ogukola ki ogumultiplyinga ogugejjesa ogukubisa emirundi n'emirundi gye baagala yonna ne bakozesa kye baagala kyonna. Kati omuntu asobola tuzi computer bw'ati n'agamba nti okay Kalema omulangira Kalema alowooza bw'ati n'ayingizaamu data enayina because jjukira endaga butonde ekulaga omusaayi olina kikaaki endwadde olinamu kikaaki oli obakozesa konna nabeera ng'asobola okuba nga munnange akukontrolinga bulungi nnyo. Kakati bw'otu ekiriwo kati obudde buno
gati nkulaga nti no IBM okukola ki okusolooza kye bayita endaga butonde IBM kikola wawo kye bali babala batereka results ezo somewhere results zino bazingiza mu computer zino mu kibita total control ya new world order batagimanyi abatagiwulyanga nako gye tuyinza okugaa nti maybe ne mu Uganda ey'enkya kijja ebyaddala mu kibita total control baagala bakole chips computer chips zino ze mulya ez'obumonde ngamba chips eza computer bagenda kuzikola bazidesigning batekemu data information yonna owuwo ng'ali muli munda kakati baina kyebagobye maaso eyo bajja kudya chipo eyo bateke mu bwongo obwo mu kawanga pa wakyo mbadde bakikola kati obudde buno abasajja baganga Elon Musk gwe gubamu kwasa kampani emayiddwa nga Neuralink bakudira ne bajja ka chip kali ne bakateekako buli kimu ne bakateeka mu bwongo bwo kati chipo eyo eberako bwe yabutiri nnyo obusirikitu buwayaze obwo bwaya kasaba kuteeka mbapa bugenda buterevu ku bwongo nobeeranga gw'oli abakulaba otuna oli kalema batinga olianza okuda kompyuta nagamba kalema njagala ogenda otte wamala n'ogenda notta nga tomanyi abazungu bakikola dda kino baade bakigezaako ekisooka abamulaba nnyo firimu nga Terminator, Cyborg, robots muziraba ezo yona si just firimu nedda eyo project zaabwe ezo controlling okola omuntu bamukoze batya kati wano bakulaga tusankidde ku level ki tukole muntu byuma tukole byuma byokka then tunakola tyo kulaba nti maybe tukola omuntu anakola ki gwe tunaso controllinga mu mbeera bwetyo kakati no musajja wattu already system bwetyo bweri kati Bill Gates already ngali Microsoft already bali mu computer system kitegeeza kyekyo nti already balina chip zaabwe mu computer zaabwe bagenda ko bazikozesa bulungi nnyo okucontrollinga gwe omuntu kati wano bayingiriddeawo Bill Gates n'avaayo n'agamba kubanga already nagati ebera process ye controllinga abantu tebakifuna lumu kati yo controlling omuntu bayita mu chip eno process mpanvuko maybe tulijogerako olunaku olulala but yo mpanvuko yo controlling abantu ne chips zino kati bakola ye kyabadde mu kibadde kimu nti no teyasoma bwa dokita teyasoma bwaki ni abadde controlling kye bayita ba dokita b'ensi yonna oyo Bill Gates gwolaba Bill Gates company yo bateekawo kye bayita gundi eyo gundi yabwe project yabwe ne mukazi we nga maze okuba nti babba ensi bakozesa empitirivu nnyo ne baga tulina okuba tuyita mu ngeri endala eyo controlling mu ensi eno baga kufundinga kye bayita vaccination okugema okola eddagala because this is business bakola business bayita business kankubiye by the way mu ddagala ebyaddala pharmaceutical companies zigenda mu maaso ne bazizimba ne baziteekawo ne pharmaceutical company okugenda mu maaso okubeera okuba sustained obutagwa mba mulina okulwala mu abantu bwe mutalwala ne muga just imagine nti family yote mulwadde omusawo anabeerawo atya nti mulwadde kalasa kibakola kino bagenda mu laboratory ne bakola obulwadde viruses by the way kimanyi no viruses no bakola nkole bagenda mu laboratory ne bakola viruses then novaayo nakola ne vaccine kibaita antivirus nti banakubamu obulwadde obwo then nga bagamba tofaayo tulina eddagala eri obulwadde obwo jangu oligule kakati ekisooka nzijukira omusajja Bill Gates yayogerako mu TED Talks mu 2010 yava n'agamba bekweka nnyo ne mukibayita okulwanyisa okulwanyisa embeera y'obudde obutonde bw'ensi era mwegendeze nnyo May nga 5 nomala apitya kuba World Environment Day ojja bala bateekamu sente mpitirivu nnyo UNEP bategeka kye bayita Rio Conference yali mu Rio de Janeiro ne bakozesa gundi ez'enjawulo ezo zonna Stockholm Declaration bikibyo bityo nga kye bagoberera kiri kimu nti nno ojja n'odduka ng'olina ekizibu babeere nga bagala okuyamba but mu kuyamba ne bayisaawo ekyabwe because bateekawo ekizibu ne bafundinga solution bafundinga kye bayita reaction then bafundinga ne solution kati bakola obuwuka mu laboratory ne bakola n'eddagala erinaabuwonya obuwuka obwo n'erinabugema kati bagamba akawuka kaako kazze mu nsi yo ne bakakola ne bakata ne kajja mu nsi yo n'okaaba n'ogaba ne tukoze tutya n'odduka emisinde mu bazungu bano bennyini bale muje mutuyambe ne bateeka sente mu research tyatuwadde sente munoonyereze akawuka kavudde ku kyako ne munoonyereza bambi emala okunoonyereza nebaga tukafunye baba bagakale kakavudde ku kino kanoga tukoze tutya naga temufa tugabbawo eddagala lye babawa bali baguza ku sente ate obuwanana eddagala lyabwe
kati libakola nyini kati ekiriwo mu kaseera kano kenyini omusajja Bill Gates yagamba mu 2010 mu TED Talks yagamba nti no ye okubeera nga ensi ebuguma nnyo kibaita climate change oba global warming okendeza global warming ye mufuna ekintu kimu kyokka kendeeza kubaleeta kibaita global warming nakuba ku lupapula nagamba ekikendeeza ekyo tulina ekireeta global warming tulina carbon dioxide omukka ne carbon monoxide omukka gwe tussa gwe tufulumya emukka emiti gwe gifulumya factories gwe gifulumya kasita okendeza ku ebyo ojja kwokendeza global warming nagamba kyolina okuba nga otandikirako abo bennyini ababikola ng'ayogera ku bantu nateekawo formula nga mulimu people olina bakendeeza ebitundu nga 15 ku 10 bakendeere baveewo yakiyogera atya yagamba mbu singa okukwata kyasinga okuba nti ayagala n'okimuwa asookukendeezako asookutegeera ani anaba pulezidenti w'emyaka egiddako asookukendeeza ku bantu ebitundu 15 ku 10 ekyasinga okuba nti ayagala n'agamba bayita vaccines omusajja oyo gwolaba Bill Gates by the kuzeyo kembe gatono nnyo ku bya COVID-19 eddagala ono omusajja yali yalikola dda ne kampani bagita Fulbright Institute ey'Abangereza Bill Gates yatula ne kampani eno ne bakola after amaze okuba bafuna akawuka kano kwa Bill Gates yakola ateeka ssente mu kampani zino mu basawo ne bayiya obuwuka oba yiya obuwuka ne babuteekaawo then ne bayiya n'eddagala ye ne bamuwa package ye formula ewedde kati ye ne bayenga egyo gikuba mu bantu esaasaane alabe wanatunda eddagala lye kati bano bakikola 2013 2013 babuwa patent eya vaccine ya COVID-19 can you imagine 2013 babuwa patent eyo bagigula abantu babiri company Fulbright y'Abangereza ne Bill Gates yennyini kakatula ba 2019 mu COVID ajja mu COVID ajja can you imagine akati wenege abasajja nti bandangi bayaye nnyo wati omwaka gumu gwokka mu 2020 mu COVID yeyubudde mbu ya mutatinze juge nagamba nti batugamba mu science a virus okumutatinga etwala emyaka esukka mu 10 okumutatinga kwagamba viruses make mistakes and mutate over a long period of time kino bakitusomesa bulungi abasoma science mukimanyi abasoma virus gundi biology kakati batugamba nti ne mutates yes mwaka gumu gwokka nga bakulimba kati obudde bwe bumu ne bagamba ne tulina okunonya vaccine biki sima tubeerawo tulina okubanga tugira twegema kajjukira obo bakolya katale vaccine eze amini obudde buzze butambudde mu nsi bussa abantu bebabukoledde okuba nti butta then balese kibayita ki eddagala ey'okuba nti babagema olwakugema baabo manye ekiddawo ensi ege maybe abasajja batufaako nnyonnyo bagemye abantu munnange lwabadde kwosa gulo no ennaku zombi zabadde 3 erwadde 3 omusajja dokita nga tona kuba okwawukana kwa Bill Gates nga kugenda just okubeerawo nga wabula essaawa nga 8 okwawukana kubeerewo dokita akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu World Health Organization muganda wange Dr. Tedros n'avaayo n'asaba nga yeegalira afukamire ku mavivi oba n'akalevu yabadde akakuutse n'asaba n'agamba kampani zino eza Bill Gates zibayambe ku vaccine gye bakola patent gye balina obwannannyini obwokukola vaccine babayambe babagondezeemu n'ensi ezikyakula bambi nayo zifune kuki ku vaccine bakole vaccine okiwulira kitegeeza patent olina kiyita copyright kali mu lulimi lwaffe copyright olina obwannannyini ku ekyo okuyiza omuntu okikozesa olina omuwa obwannannyini obuli paatire naye akozeseeko kati baagala omusajja yeegayiridde abasajja nagaba bannange ensi zikyakola nga zi Uganda zetaaga okukola eddagala lino mu sipiidi yayiriiri kati kyemukola mutukenderezeko mugambe nti kale mutuwe kasente bwe kati tubawe namusobola okuba nga mwekolera kati ng'ebyokunywa for example nga kanyoge ku byokunywa Coca-Cola nga kuki abasajja bakola formula zaabwe mu Amerika gye bali bakola formula tebagiwa gundi teyetabulira ebyayo baleta just formula nga ntabule kati mubawa patent mukole mutabule mu bottling tuba bagita bottling company oba central bottling company mwe mutekemu ne tubakiriza kuba nti mukola temwina patent eyo kanensi bwe zikola nga India nga Bungereza nga ki kati balina patent but babawako just kali akatinitini
bamaze batabulira kale mutabule eddagala lyammwe libenga liva mu nsi yammwe Kateddo syadde agamba bambi ng'afukamidde nagaba ne mutusaasire ensi ekole ku ddagala lino kakati Bill Gates ava yagamba bambi alinga tukwatibwa ekisa nti bambi tubawe bakale tukole ki tubasalireko patent batubaweeko bakole ku ddagala eryabwe mukazi wagamba Melinda nedda ssebo tetugenda kukkiriza bajja kubba formula yaffe otolo wabadde mu kisenge wakati abasajja babiri bano bwe twogerako omusajja n'omukazi Melinda wamu ne Bill Gates ekyavuddemu okimanyi naga nti ati buli mwalina shares mu kampani eno naga let's part ways business wise ne baga tujja tusigala fembi naye engabana yabaleetedde okwawukana bwati bannaffe ono bayawukaniye Bill ne Melinda Gates nga Melinda agamba tetubawa Bill Gates agamba tubaweeko oli agamba nedda bajja kwonona sample zaffe business ebeere nga bagyonoonedde ddala so ensi bwetyo bwetambula muganda wange kadde yabuuza nti Bill Gates yawukanidde ki n'omukyala ebintu byo bityo bya patenti biruga bya patenti ebyobulwadde bye bakola ne butuluma ne bututta ne bakola eddagala erigenda obugema ate mbali tuseera muganda wange abamuyinza okudda omulowooza musimanti COVID vaccine bwatuwampe oyinza okiraba otyo bakuwampe mu Uganda but genda okebere sente mmeka ze tuwa WHO by the way ekirala genda okebere ani asinga okufandinga sente WHO asinga badekamu sente Melinda and Gates Foundation America yavaamu Trump yagivaamu bakuddamu kubuzimbu ebiseera bya gundi bya Joe Biden but asinga otekamu sente mpitirivu ennyo ye musajja amanyiddwa nga Bill Gates ekitegeeza alagira ne kiba buli kiisi decision yonna etekingibwa WHO Bill Gates alina okubanga yakitaddeko omukono omusajja atasoma baddokita eyava mu ssomero kati agere baddokita bakole nefukamira ku maguvivini bagaba bannaye kitukola bitukola kino munanga ensi bwetyo bwetambula ensi bwetyo bweri kati muganda wange obadde oli awo mumusanyuse nasokola abamu nasokola challenge bugundi ayakwanye gundi ekibawukanyiza kyekyo era kati bwana banga Bill Gates abasonyiye mujja kufuna vaccine kugundi entonoko bwana abasonyiye mujja kuba musaswa sente yagambye kusaswa sente berenga bafuna vaccine baba janjabe obwadde bali bakola bo berenga bakola sente muganda wange so embera bwekyo bweri eno je twita our story mu Uganda eyencha nolosonga eyo bane mubere bulungi ne mwekume ebyadda mwekume kubanga badde mungi bakyabukola butena ddala gwo omwana w'omuddugavu Katonda bankuumire